Bagara balojja bekumira kusenga face to 56 mbaniriza olunaku olwaleero. Muna olunaku olwaleero njagala kwogerako nammwe ku nsonga z'okubeera nga bakwenzeeko oba n'okizuula nti omwagalwa waayenda. Kiki ky'osobola okukola mu kaseera ako? Ebiseera ebisinga tukwatibwa obusungu ne tulwana, naye oba kwendako tolwana. Kubanga okulwana tekulina kye kuzza. Omuntu nze nabagamba ntera nnyo okusomesa nga mbeesinga ku bye mba nsomye kye tuyita research oba n'okubeesinga ku bwongo bwange ng'omuntu oba okusalawo kwange ng'omuntu. So these are just my humble opinions. Bw'oba oyagala obitwala, bw'oba oyagala kola research oba oyagala tobitwala, si bya buwaze. Mumpulidde mikwano tuganda n'agamba no. Kiwulirize, bwe kikugasa kitwale, bwe kitakugasa kireke w'okiwulidde. Nina omuntu gwe mbadde handlinga ng'abadde ali mu bulumi yakizuula nti omwagalwa we abadde amwendako. N'abaako gwamuteekako munoonyerezaako n'abizuula n'ebifaananyi ne babimuleetera n'obukakafu n'abufuna nti kituufu abadde akikola. Naye ng'akyasitраgolinga neki kyabazzaako. Ebiseera ebisinga mu kaseera nga kano tubeera tubuzaabuzibwa. Tubeera overshadowed n'ebirowoozo bingi oba mukole ki olw'okusinziira ekyo ky'oba investinze mu relationship oba obufumbo. Sorry about that. Mu relationship oba obufumbo abantu abamu relationships zaabwe baziteekamu obudde bungi. Ate ekirala abantu abasinga ekisinga obbaluma teziba ssente naye obudde bwe ne love ye, omutima, emotions. Okitegeera? Bye bisinga okuggyako abantu. Bw'oba kwendako ki ky'oba okola? Ekyokulwana esooka okikansolinga out kuba tekirina kye kiyamba. Mbuuza lwaki. Omukazi bw'akeera ku makya ne bamukwana mu kkubo n'akkiriza ne beekwanira ebbanga nga boogerezeganya ebigambo by'omukwano ne batuuka ku sseeri y'okweyambulamu engoye ne beezina. Gw'olowooza okulwana kwo kulina kye kugenda okuzza? Tekuyina. In most cases aba n'ensonga lwaki ekintu ekyo aba akikoze. Kino nno kyemmanyi nti kya muntu nga mukkakkamu nnyo okutuula okusooka okwebuuza lwaki. Ebiseera ebisinga tusooka kwonoona ne tulyoka twagala okumanya naye lwaki yakola ekintu kye yankola. Abakazi tulina obusungu bwenzira ku bakazi. Ebiseera ebisinga abakazi abamu si ffenna odeera si bonna. Abakazi abamu agenda okutuuka ku sseeri obwenzi ng'alina ebintu yadde ajja payiringa mu mutwe gwe ng'olina by'ozza omukola oluusi nga gwamupromptinze oba gwamusindiikiriza. Munkwate bulungi ngambye abamu waliwo abamu nga ye obwenzi muzeegwe nga muzeegwe era nga ne bw'oba okitegedde there is nothing you can do about it. Naawe ne bw'aba akuvuddeko n'agenda gwayenzeeko era ajja agenda n'ewalala akole ki? Ayende. Kaakati omuntu ng'oyo wabanga kyekikula kye gw'olowooza bw'olwana n'oyo gwayenzeeko bagenda either kukuba oba bagenda kusiba ng'okubye gw'okubye. Bw'okuba bakusiba. Bw'omukuba wabi n'afa olinza n'okuttibwa mu justice oba okusibibwa amayisa. Bw'oba nga tomukubye bubi n'afa ng'omukubye bubi ajja kukwata akuteeke ku poliisi akusibe. Bw'aba ayagala akuteeke n'eruzira mukazi wa mulyenga bw'ayagala nga teri n'ayogera. Kisinzira waba alina ssente n'obuyinza ajja kukusiba mukazi wa mulye nga gw'oli eyo mbu wali olwana. Ng'olwo omukubye. Bw'anaaba akukubye gwe either olinza okumusiba olw'obusungu naye jjukira gwe watandiikiriza okulwana gwe wasoose okkuba. You took the first blow. Okitegeera mugenda mu kkooti ye omusango akyasobola okuguwoza ye bajja muvunaana bibe byakwenda ku mukazi mufumbo. Egwe bakuvunaane kukuba muntu bakuvunaana ogwa assault. Kubanga basooka gamba ani yasoose okkuba. Omuntu aba asoose okkuba y'aba ataaka. Owookubiri olwano tuba tugenzeeko mu mateeka. Owookubiri aba akola kye tuyita self defense. Kubanga sandiyimiridde buyimirizi n'onkuba mpaaki nga bw'oyagala. Nabadde nina okukola ki? Okwerwanako. So ekyokulwana mu kijje nga mu birowoozo omuntu bw'akwendako okola kino. First of all woba olina obuvumu mu facing omubuuze lwaki yakikoze. Bw'agambanga nti talina nsonga lwaki yakikoze manya muzeegwe mwenzi. Bw'aba talina budde bukyogerako so ng'agamba I can't talk about it kireke. Bw'oba nga tolina buvumu omuntu oyo mwesonyiwe. Find a quiet place. Oba ogendeyo mu mikwano gyo mu baganda bo ewantu wonna wasobola okukomfatinga kubanga ebiseera ebisinga ate
nze nabagamba stress abantu bagiyitamu mu ngeri y'enjawulo. Abantu abamu abayagala kifo nga waliwo abantu abalala bayagala kubeera yekka naye ate abamu abo abayagala okubeera bokka. Ebirowoozo oluusi bikuoverpowalinga ne weesanga ng'okoze ensobi mu kulowooza kuba mu kusalawo okwo. Naye buli bw'obeerako n'abantu abalala, there is the beauty you see and the other side you see n'ogamba ewange yadde bikomye abalala obulamu bukyatambula, kitegeeza neeyanyenzeeko obulamu bukyakola ki bukyatambula. I can still get up nange obwange ne mbuuza ku track ne butambula. So ekyo kiteeke nnyo mu mutwe gwo era okirowoozeeko nga tonnaba kwecwacwana. Funa akafo osiriikirire otuule ne ssenga w'omutima gwo owandiike ebiwandiiko ebirowoozo byo byonna ebikugira mu mutwe biwandiike wansi. Ojja kubeera ng'osobola okutegeera ky'ozzaako. Kakati either omukazi ono sijja mukyawa kuba yayenze, nandiyagadde okumanya lwaki yayenze. Otuule naye ng'oli mukkakkamu akubwire kubanga olwedde obusungu buli buba obwettumbizi buba bukyaliwo naye obwettumbizi buba buvuddewo. Omanyi nga akambe we kanaakusala oba omutwe we gunaakwokya oba eyo pain esooka eyo eba nkambwe ate ku pain eddako. Eri eddako eyo eba pain naye toyinza gigeraageranyanga ku eno kubanga eno erina engeri gyegenda ku mutima n'owulira nga n'obwongo bulinga bwe bwokezza oba akambe nga kakusaze. So pain eyo esooka oba obusungu bw'ettumbizi oba buvuddewo oba okyasobola osurvivinga. Abantu benda ekyo nakyo kiteeke mu mutwe gwo nti omuntu yenna akyasobola okwendako ne bw'aba akwagala nnyo akyasobola okukola ensobi. Abamu nga nsobi era oyo akyasobola okuweebwa chance nti bw'oba okizudde nti mu butuufu oluusi yakwatiddwa mu moment waliwo byabadde ayitamu nga ta opening up gy'oli n'afuna omusajja awo n'afuuka mukwano gwe katugambe oba n'afuna omuwala gwakonfidingamu. One thing led to another, inalowooza alina feeling nga nasina feelings ne beesanga nga beegadanze. N'obitegerera mu eyo embeera but I'm willing to stop this in the forming enterere because that is not me. Si bwentu bwenkola ebyange. Naye omuntu nga okizudde nti alina ka history ke nti ye asobola okubuuka ku Tomu n'agenda ku Jerry, n'ava ku Jerry n'agenda ku Sam, n'ava ku Sam n'agenda ku Peter, oyo mwegendereze. Omanya muzehe gwe ne bw'omusonyiwa ajja kuba ng'akiddamu, it will repeat itself over and over. Ninako amaka ge mmanyi ng'omuvubuka yasanga omuwala. Omuwala yamulimba nti agenda wannyina n'amusanga n'omusajja. Omuvubuka n'alwana. Baali mikwano gyange, actually the whole through my friends. Era mikwano gwange wonna bawulidde audio eno sikyogedde mu bubi, I'm just sharing an experience gye njagala abantu bayigireko. Omuwala yasuulawo oli eyalwana n'agenda ne gwe baakubye ye musiguzi. Kitegeeza oluusi agenda okwenda nga gwe tolina ky'omugamba ng'omubuuza naye kati bbaawo wabitegeera nti wabitegeera nga ŋŋenda aba nnyambi. Oli ayenda munne n'amugamba nti onoobitegeera n'omugamba nti naye lwaki nti kati obitegedde bulijjo onnoonya ngeri gye nkugambamu nga yakoowa ddaaso. Weeroboozengako nnyo, always put yourself first mu mbeera ng'eno oleme kukola nsobi z'ogenda kwejjusa mudda. Ekyo kikulu nnyo kubanga ensobi ezo zituviiramu oluusi ebizibu bye twejjusa nga ate tetukyasobola. Bye byange Omukama abankuumire era abanjagalire ate na subscribing obeere ng'otwegattako. Ya subscribing edda bali kwekuumira kusenga Faith. Yeah.